njagala okwebaza ennyo abannawakiso abakoze omulimu omunene okulaba nga nfuna nomination olwaleero. Nabadde mbuuliza ku bantu abasayininze ku mpapula zange nabanga nti abasayininze si ba kibiina kimu, nti abantu bangi abaagala Ian Kyeyune naye nga abamu tebalina kibiina, abalala balina ebibiina ebitali kya NRM, bonna basayininze okusinziira ku mukisa ogwafuniddwa. So njagala okubeebaza, bakoze omulimu munene. Nziramu okwebaza aba NRM abampa flag, bayambye kinene nnyo disitulikiti yaffe eno okuddamu okulemberwa omuntu alina vision yaayo. Ate neebaza nnyo bannayuganda abangi abansanganga mu makubo, mu supermarket, mu katale, mu malwaliro nga banga bakomawo disitulikiti yo nga bwe wagireka bweri tewali kikyuseeko. Nze nno ku lwange mu mutima gwange ne ndowooza nti ekyo si kituufu, wabeerawo ekikyuse naye abantu baagala ekisingako awo. N'olwekyo ne nzikiriza nange ne ŋŋamba nja kwejja neeweeyo abantu be bakkiriza nkomewo. Mumanyi nze empisa zange, nze bwe tugenda mu kamyufu ne siwangula emirundi egisinga obungi mukirabye, nze sikomawo kuba mmanya nti eyo essaawa Katonda agiwadde mulala. Kale essaawa eno nga Katonda bw'agiwadde nze nsaba ne bannange bulijjo bendekera nabo baleke tukole ki, tutambulire wamu tutuuke gye tulaga. Disitulikiti eno etwetaaga nnyo ffenna, buli omu wa amaanyi. Era ogumu ku mulimu omunene gwe njagala okutandikirako ye reconciliation, okubudaabuda abantu baffe. Disitulikiti eno naleka njitadde wamu nga aba DP n'aba NRM mu kiseera ekyo nga tukolera wamu, nga ne executive yange eriko opposition era nga tewali bulabe bwonna. Naye kati ndaba nga mweyawudde nnyo, nga mulowooza nti ebibiina kwe kukola. Ebibiina gaali mwe tutambulira, naye ekyamazima obukozi buba mu muntu. Kyovola mbasaba bannawakiso mulonde Ian Kyeyune lwa bukozi bwe. Bw'oba ogenda mu ddwaliro togenda kunoonya dokita alina omudaali nga ggwe oba entalabuusi, wabula onoonya dokita omukozi n'akukuba ekiyiso kyo n'owona omusujja n'oddayo n'entalabuusi yo naye n'asigala n'omudaali gwe. So mulonde Ian Kyeyune olw'obusobozi, olw'obukozi bye mwali mulabyeko. Kiswaza nnyo nannyini maka okomawo nti ayagala kuyingira maka ge yazimba, ate gwe n'ogawa neighbor. Oba otegeeza ki? Ian Kyeyune nkomyewo, ndowooza banneighbor balindeko nannyini maka amala okugatereeza kuba ndaba bingi ebikyabula. Eno district court teggwanga, obutale bwe nali nzimba tebabuddangamu, amakubo ge nali nkola nga njagala koolaasi wonna tegannaba, amasomero ge mumanyi ge nali ntumbudde kati twakka omutindo, nali ntandise okuzimba zi factory tebongerangako waddeemu. Ebintu bingi nalina vision ey'okulaba nga buli maka gaddamu ensuku. Wano netutandika n'okugaba ente 50 buli mwaka ezirina eggwako ennyungi, naye ebyo byonna byasirika kasokede nava wano. Nkakasa bannange balina programu ndala, ze nalina yakulaakulanya bannawakiso. Essaawa etuuse tuddemu, Wakiso eddemu esumuke, ebeere ey'amaanyi, eddemu okumanyibwa. Mujjukira wano twakyaza Secretary wa Finance Mulambo, Minisita wa America ow'ebyensimbi yajja wano ne batuyamba mu bintu bingi ng'Abamerika. Twaleeta wano bannaffe aba Denmark, bannaffe Abangereza, n'ensindika ttiimu z'amaanyi ne zigenda e Manchester nga tuli ku mulembe ogwali gudduka ogwa Ian Kyeyune. Essaawa y'eno tugukomezzaawo. Mwe bannawakiso mulina omulimu, temwetunulako ng'ebibiina byammwe kubanga ebibiina tebijja kuleeta mmere ku mmeeza. Mwetaaga omuntu asobola okukola lobbying, y'ensonga ey'okubiri. Newankubadde tugenda okukola reconciliation, buli muntu addemu akolere wamu, naye twagala kukola lobbying. Sente gavumenti zewa local government ntono. Musaana omuntu asobola okugenda ku mmeeza n'agamba mukama wange njagala kunnyongerayo wano nkole kino. Bino nabizimba lwa lobbying. Greda nazigula nenzifuna wano lwa lobbying. Twafuna ente 50 president yatuwa yali asuubiza buli mwaka lwa lobbying. So nina okukola lobbying ku lw'ekitundu kyange kikulaakulane. Mukimanyi nze omutima gwange guli ku bantu bannawakiso. Mumanyi omulimu gwange obwa yinginiya teguvaawo. Era bwe mbadde mundeka nzizeeyo ne ngenda mu seminti wange. Naye nkomyewo lwa bannawakiso njagala nga bwe natandika okubazimbira amazzi
netwala ematuga lita emitwalo 6 netubunya wano wonna amazzi wane Wakiso netuteekawo Enansa netuteekawo Ekakiri netuteekayo Enakawuka netuteekayo netulekanga buli wamu tusaza amagezi twagala amazzi gaddemu gabune mubeere n'obulamu obulungi kubanga amazzi amayonjo bwe bulamu bw'abantu. Nina ensonga nnyingi ze ndowooza nti bannawakiso zibaluma ate nga nina obusobozi obuzitandikako kuba nkimanyi abakozi ba gavumenti bakola emirimu mingi naye bamanyi bulungi bwe twali nga ffenna wano ebirowoozo byali birala twali tulowooleza ku mutindo gw'amaanyi. Kimanyi nti bw'obanga olowooza n'omuntu alowooza ennyo naawe olowooza n'amaanyi. Essaawa yeeno lecturer wammwe wa yunivasite yammwe abamu baana nze nabasomesa mu yunivasite Makerere ndowooza tugenda kuddamu tukole. Waliwo wanambuuzizza nti NUP yatuyisa bubi mu kalulu akaggwa. Ekyamazima abe NUP nabo baasoberwa nga banaakawaani naye balabye Ian Kyeyune bamanyi nti nannyini disitulikiti akoze eki akomyewo nabo baagala kukola n'abitegeera. Nze sibajja mu bibiina byabwe naye bwe kituuka okulowooza ku mukulembeze wa disitulikiti kino kye ŋŋamba bannawakiso gavumenti ng'eyita mu constitution yayo ya 1995 as amended recently yagamba nti obuyinza bwonna obw'okukola emirimu ebutadde ku local government under a decentralized system. Kitegeeza ki gavumenti emirimu gyonna egikolera ku district. Kati gwe bw'olonda omuntu olw'ekibiina ne weerabira okulonda omuntu alina obusobozi okukola ku district mubeera mu kuvuya buvuya mujja kubanga mukubalimbalimba ku nkomerero ya byonna mumalirize nga temufunyeemu. District eno ekyagikulaakulanya omuntu amatalinga kuva ku mirembe gy'aba Musa Katonda yalondanga omuntu anaatambuza ekintu kituuke gye kiraga. Tewali kubuusabuusa. Omulembe gwa Nowa mwagumanya, omulembe gwa Dawudi mwagumanya, omulembe gwa Musa mwagumanya, kati guno omulembe gwa Ian Kyeyune nagwo mukutegeera. Ekintu ekyo andebe ekintu ekyo si kituufu kubanga abantu bangi abaagenda Entebbe baabawadde kkaadi ate n'omukulembeze waffe eyali andebe yaluka olukwo olwo olututwalayo ate ye bamuwadde ekifo ekinene kati tosobola kugamba nti basinzidde ku ffe basinzidde kugenda galuga andi osobola otutumma kkaadi naye bye by'okugulawundi buli ekyetaagisa kyonna tukikoze kubanga ogenda andi bw'ogenda Enansa najje eri abaagenda Entebbe n'ogenda Enansa najje ebali abaagenda Entebbe ne mu kiramu ennyini mulimu abaagenda Entebbe naye baafunye kkaadi. Ekyo saategedde ensonga yanyimisizza kkaadi naye nze pulezidenti wange yasigala nga mwagala andi era nga munoonyeza akalulu. Ndi wankizo okuba nti nno nziramu nnondebwa olw'okuba ebintu ebyo byonna byenkoledde abantu bange biggayaza ne wange. Wekisookera ddala mbeera y'okuba nti nno abavubuka mbabaddemu eby'emipiira mbiwagidde nfubye nnyo okulaba nti nsaka okuva ku disitulikiti eno si wangu kubanga buli muntu aba asaka kuzza wuwe naye nze abantu bange beewampeewo mbasakidde classroom block weeri n'ebibi ne blocks endala mu gayaza Kadongo n'ebitundu ebyenjawulo mu kitundu kyange. So nze nkakasa nti nno ate ku mulundi guno kigenda kusukkamu kubanga waliwo ebintu ebibadde bikyatukwatakwata naye ku luno ate naddala ensonga ya bursaries abantu tugenda kufuba okunyo okulaba nti nno abaana baffe tubaweerera mu buli ngeri ze tubadde tugaba zibadde empitirivu ku luno tugenda kufuba okulaba nti nno twongerako ku mbeera ya bursaries n'ebyemikono by'abantu. Nze Nnyanzi Faizo kansala akiikirira omuluka gw'Ekirinnya ate nga ntula ku Lukiiko lwa Wakiso District. Ndi nkambenti ate nga nkomyewo okusaba ekitundu ekirala. Abantu b'Ekirinnya mwenna ng'omuluka mbeebaza okunonda kubanga mwalonda omukulembeze omutuufu eyawangula awaadi ya Wakiso District yonna okubeera nga yasinze okukola obulungi. Kyova olaba ndi mu kwewuunyeera ate ekibiina ky'NUP kyasinzidde ku awaadi y'emu Honorable Numaani gye yawangula okukiikirira okufuna obwa mmeeya bwa Kira municipality okusinziira nga omwogezi wa Nuupu bwe yayogedde. Naye ate ne weesiŋŋaana nze afunye awaadi y'emu
224 ate nga nze kaadi sikoze eki sigifune. Ekyo nno kyannaku naye abantu b'Ekirinnya mwenna bagamba temuggwamu maanyi, mwalonda kansala asinga okukola obulungi mu Wakiso district muli naye. N'olwekyo mbasaba obuwagizi bwammwe tugenda tambulanga bulijjo. Mulaba bye mbadde nkola, obutonde bw'ensi mbulwanirira, bannantagambwako mbagambako, nze mbakwatako, ebyobulimi bulunzi, byonna akakiiko katambudde bulungi okutwaliza awamu. Abalonzi bange nti akabonero nzijije ku ssaawa eno yessaawa okwesalirawo kansala omutuufu asobola okubeererawo nga Nakanwa Youth Faith bwe mbadde nkubeererawo. Eno yessaawa tulonde busobozi so si ensonga ndala yonna neeyanziza nnyo neeyanze. Tugerera kati tulina abakandidates basatu. Tufuneyo owa NRM, tulinayo owa NUP, tulinayo n'owa DF betulina basatu ku bwa ssentebe. Tukyalinayo esaawa nga nnya wendaba wali kubanga tugalawo saawa 11 tomanya ayinza kubeerayo malala ayinza kujja kwesimba but so far tulinawo basatu. Statistics kubanga kati nja ku estimating kubanga tukyawona waliyo two constituencies ezitunaba kukola okumaliriza bulungi naye we are over 200 candidates who have contested for all both DEC and WEC and seats. Naye twetejja kuvayo bulungi na constituencies zino ebbiri ezo nga tuzigasseeko, so we tunamalira kati nga saawa 11 tujja kufuna statistics ennungi tutegeere bonna abeewandisiza. They have left as duly nominated candidates for their respective areas. Empisa zibadde nungi, obukakamu bubaddewo, tusaba newo tweyongera ku level zetuddako kati LC4 obukakamu bubeeyo, empisa zibeere nga LC3 wansi ku divisions kyekimu kubanga kwewandiisa process nkulu nnyo, so twagala nti buli omu yeewandise mu kifo ekyo kyennyini kyagala kwesimbawo. So ati wetunaba tuse mu kiseera kya campaigns tonoonya campaign oba otagenda kukola ki otagenda kukolonga, so kikulu nnyo tetubeera n'obukakamu netutegeera wa wetwagala kwesimbawo owotategedde tiimu zaffe kweziri tuverifyingira ddala tutuuka ku register kubanga kati akakiiko k'ebyokulonda verification twagijja ku hard copy eya register tutuukira ddala ku mutimbagano ku website yaffe ntutuuka munda ntulaba nti exactly bw'oyagala okwesimbawo gye tukutadde. So the process has been good and we pray for the best as we move ahead. Wandiika abo n'abaagala kwesimbawo office chairperson, district chairperson and LC5 councillors. Olwaleero tubadde tukomekkereza ne constituencies bbiri omuli Kira municipality and Kyaddondo East. Wano njagala kutegeeza abatulaba bonna nti so far all constituencies have had nominations done. Tubawandiise bonna, so tunoonya offices 103 electoral offices, so tuzirina zonna, tulina abaze kwewandiisa mu offices zino zonna. Kati kuva leero tutandise bwe tunamaliza olwaleero tutandika preparations za nominations at municipality level. Tutandika ku Monday tugenda kumala ennaku 3 still one we muli Nansana municipality, Kira municipality, Makindye Ssaabagabo n'Entebbe, back councillors na mayor betugenda kuba tuwandiika. Bisaanyizo bye bimu, okusaba kwe kumu tutegeere constituencies za electoral areas zaffe kikulu nnyo. Nza kukiyita nti okusomoozebwa okutonotono kwe tusanze mu kuwandiika abadde baze kwewandiisa ku LC5 level kyebaddemu electoral areas nti twakola demarcation naye abantu badde abamu bafuddeyo nnyo okutegeera bulungi waabwe baagala kwesimbawo. So tufunyeyo 2-3 abadde balina issues ezo
naye tugezaako okubagaidinga kubanga mulimu gwaffe kusomesa oyo yenna ayagala kwesimbawo kutegeera bulungi kubanga a successful nomination is to the advantage of all of us. So kati bwe bajja nga balina mu issues ezo tubagaidinga bulungi ntubalaga demarcations engeri gyetwazikolamu so ne batereeza empapula zaabwe ndowooza mbadde mubalaba nga bazitereeza kati ne bajja ntubawandiika. So in conclusion tutegeke ebyo byonna ebyekuusa mu kwewandiisa tuddeyo abawatana bakutuuka ku meza ya returning office tubuuze bannaffe abavudde wano kiki ddala kyebaagala abagenda kujja next week for municipality level ogenda kwesimbawo ku bwameeya twagala signatures ozirina tuzaagala si kifo kimu tuzaagala in the electoral area tuzaagala mu miruka kubanga kati bwalaba ayinza kutugamba nti twagala kini signatures nalowooza tuzaagala just yawe in the electoral area that you are going to represent. So if you are talking of 10 signatures, you are talking of 20 signatures. Katolina itself from today, Saturday and Sunday, gezaako okuwekenene otegeere nti byetwagala tubirina signatures twagala ozirina. The system is a website. Genda verifying jangu ku offices zaffe no mu weekend wetuli jangu tu verifying kati waliwo pre-registration process abagala kwesimbawo bonna gyosooka kutuuka n'oyewandiisa gwenga candidate process eyo kweri sooka ogikole nga tonatuukawo sati wanaatuukira wano byonna nga bitereevu tibijja kukutaataganya kittemu bulungi. Abantu bakendedde lwaki nti twakendeeza electoral areas luli enamba yali nene bantu bali bangi kubanga na electoral areas zaali nyingi. Now the electoral areas are reduced but still the motivation is there kubanga teri office genda erina omuntu bonna basooka mu babiri so there is competition. It shows that one, people have trust in the electoral commission. That is why olaba nti bajja olaba nti bafuna kyebaagala. The trust is there, the belief into the electoral commission will deliver what they want, and we shall deliver what they want. Tutandise na nomination which has moved on very well. Ebikulonda kakirambika bulungi buli level kajiwa ennaku zaayo. LC5 tukoma leero abo bonna abadde bagala kwesimba ku bwasentebe wa LC5 chairperson, councillors and special interest groups tukoma leero sawa 11. Oyo wenna anaaba nga tetuusewa mu ggwanga lyonna by 5 kitegeeza nti omukisa ogw'okwesimbawo ku leve eyo ogamuba guluddewo kubanga next week tugenda mu LC4. Waliwo abali wano nga balina issues. Nze Muwonge Chris Lubega nga nkiikira omuluka gwa Kimwanyi Ward kakati gwe batuumye Kirawan. Nze nno nzize okubaweereza nga mmaze okwewandiisa era ebipapula byonna mbiraba nga akabonero kugenda kubeera mupiira. Kabonero mupiira. Lwaki mupiira? Ekinonjeza omupiira kubanga omupiira gugatta amawanga gonna omupiira gugatta tribes zonna so kyenvudde nnondo omupiira kubanga gugatta abantu bonna ndi oba oli wa DP oba oli wa NRM oba oli wa NUP omupiira gubagatta kubanga bwe kasita mugenda musawe musamba omupiira gumu. Ekitegeeza tolina kibiina. Ekyo kyennyini lina kibiina naye nga nze abadde kansala ku district. Esa abantu mbaweereza g'amasomero nga zimbye kubanga mu ssomero nnamu basala eziwera 10 and bebyemizannyo mbi kozeeko batugamba service delivery buli mwaka mbadde ntegeka talent search nga ngaba entebe nga ngaba ebitanda nga ngaba ama TV byonna emirimu mbikoze gundi mbavubuka buli mwaka mbadde ntegeka ebikopo and ebikopo by'omupiira nga awangula nte naye neewuunyiza okuvaayo nga ande okusinziira ku kaadi saafunye kaadi naye sobola kunenya mukulembeze wange ng'obuvyo busobola okubeerawo wansi nsaawo neffe tutuli bamalirivu okuwagira Kyagulanyi Ssentamu and n'akaluka protest vote naye abavubuka mwenna abali eyo mbasaba munneeyungeko kubanga
nzagezeseddwako ate era gwe walabyeko abaganda bagamba ye mwana bantu b'ekimwanyi wadi kuno kyembasuubiza nti nga munonze ku bukulembeze mbasuubiza okubateerawo vocational institution ey'emikono kubanga ngenza okulaba nga abaana bangi badropinga okuva mu primary nga tebeyongerayo mu secondary. Nze mumanyi kyenjogera nkituukiriza kandi ekisanja kyange emyaka 5 gineeno ngenda kulaba nga tekawo vocational and institution banga nsobola okutraininga abaana ebya music system kubanga ebidongo mbiina gundi bamakanika basobola okuyiga and bukanika amamotoka kubanga mikwano gyange mingi bamakanika gundi abazimbi basobola okubeera okuyiga obuzimbi. Twagala tufune gundi emirimu egy'omutwe gundi ekitali gino egy'okugenda mu gundi ate n'ovaayo nga tolina muliro and babejja bijo A abejja bijo B abejja bijo C nakwero ab'ekimwanyi ab'ekiwologoma bannange nze wammwe ate era mukimanyi nze baby face ndi abala bonna bali ku byabwe. Kali.